ngensi ya mutuuse okugana chance y'abantu ate n'asaba chance yali enisikini kitegeeza okuli ebintu bikyuka. Ronald Mayinja is a true symbol of ebintu bikyuka. Era g'omwana awuliriza Bajjo ku BTFM njagala nakkaba maziga nga mbagamba ebigambo bino ate mbijja ku mutima nga ndi ku radio nga nzibiriza n'okuzibiriza singa mubadde mundaba aba radio mwandabye obulumi bwe ndimu. Ronald Mayinja abeere ekyakuyiga gye muli engeri gye mulina okuorganizinga obulamu bwammwe kubanga ye yeesibye ku chance ya Bobi Wine. Nali ku BTFM ne mbagamba okusinga Bajjo kati Bajjo ategera okusinga Mayinja. Chenjogera nchimanyi njagala nakaba maziga mu kamera utegera okusinga Mayinja. Ntegera okusinga Mayinja ani agambi kakati gwe lwaki okyaza omusiru abantu ne Mayinja asobola omukyaza kale mukyaze kibinyo okutuka ku myaka 5 nga tokya ate kibinyo okuba omugezi ku myaka 2 paka kwa 3 ate nosirola ku myaka 6 Mayinja ali mu evening hours myaka gya kintu kikubaga mu musajja omukulu ayogedde. Twanyagala nkubulira tali muntu yayagala ngalo nali Mayinja kimanyi yali asinga ba Bobi Wine bawalukaga bonna amaanyi mu struggle. Nikati achayina amaanyi. Nedda kati emikisa agyononye kadima bino njogera ng'omuzadde. Bajjo. Singa mbadde nsobola okuzaala. Singa mbadde nsobola okuzaala. Singa mbadde nsobola okuzaala Ronald Mayinja. Nandigazi ne mukuba emiggo mu Lubigi. Ne munaza. Ne mutaka kamyu kabina ne mukuba emiggo ne mugamba musajja gwe unuma. Neta omulisi zirangeri giyajjamu Mayinja yagira ku maanyi g'abantu. Mayinja yajjanga revolutionalist nga zemu people power tiyalina wa people power Mayinja yali mwanyi g'abantu yajjanga revolutionalist omuntu alina obulumi bw'Abannayuganda ku mutima omuntu alina message ezaamu abantu suubi nga tuli ku bunkenke ffenna eno tetulina mirembe abantu basinze byabwe mu banka obalaba kuvulumula ani agula ensi kuba tugitunda ng'ayagala bintu ebiri ku mutima ebiruma abantu naye bw'oyimirira mu kamera notandika okugamba nti ze sikyayagala chansi y'amaanyi g'abantu kubanga Bobi Wine si ge maanyi g'abantu. Bobi Wine nga Bobi Wine talina maanyi wabula Bobi Wine astandinga fo amaanyi g'abantu. Abantu bonna abanyigirizibwa abakoye embeera embi n'okubonaabona essuubira buli mu Bobi Wine. Totyobo Mayinja yalowooza nti atyobola Bobi Wine nga Bobi Wine wabula atyobola Bannayuganda 45 million ng'ogyemu abatono abasayidinga n'abanyigiriza. Kati buli muntu yenna avuma Kyagulanyi buli muntu yenna avuma Bobi Wine oba tovuma Bobi Wine. That's why bemupi ba Bobi Wine bagendera longo ndi bo bakola kusanyusa Kyagulanyi tebakola kusanyusa bantu. Zate Bajjo ndi maanyi g'abantu siri maanyi ga Bobi Wine nti bantu be bantu soko osirike bakola kusanyusa Bobi Wine asanyuke tebakolera bantu. Atenze Bajjo nkolera abantu Bannayuganda sikolera Bobi Wine. Mpuliza nze ndi professor ndi ekizibu ky'aba opposition bakukutiriza ku Kyagulanyi bawaana Kyagulanyi bafune following mu bantu kyokka ate Bajjo events okudda mu struggle nafuna maanyi g'abantu geganza mu struggle si Bobi Wine sikola Kyagulanyi nzira kubanga tanjagala ompulira bulungi Kyagulanyi nzira kubanga tanjagala ku mutima kisoboka simanyi kiri mu mutima gwe nkulaga example Kyagulanyi nzo kwata yagala naye abantu banjagala gwanege abantu bakwaga nsimanyi tubanjagala kuba bambeererawo kakati badde nkugamba nti olwolubeera mu kifo ky'obukulembeze tosanyusa Bobi Wine sanyusa bano abantu abanaku abanyigirizibwa chovola bogamba nti chovola sekukutiriza ku Bobi Wine wabula mbeera mu bantu meya to be mpuliza kye nkugamba nti bannabyabufuzi balenza 226 225 bagende bakuba buti ya gas badde babawo obululu mufujo okukolera bano abantu abanaku ababasindika mu parliament bakola gye bayita service delivery okimanyi singa mu opposition tulina Kyagulanyi nkaago singa opposition eriruddawa naye kati bo bakolera kusanyusa abantu bakolera likes za Facebook bakolera social media Kyagulanyi abawane Kyagulanyi my friend is not Kyagulanyi Bannayuganda milioni 4 kyekikola Kyagulanyi omusi yakola Bannayuganda be bakola Kyagulanyi nono ndi philosopher otegera va ku simu otegera bulungi bye nkugamba mbitegeera kakati be mupi bangi bagenda okuwa kadi ya nupu bagwe abantu bagenda kulonda maanyi g'abantu nti ababbi b'obusimu abakuzanya ne Museveni ekiro abafere balowooza balinda erogera kola 225 nga buli MP ayogera
25 ffe tubadde abantu ababadde mu struggle bennekakasa bemmanyi bentobye nabo Chairman Nyanzi Waisha Mufumbira Lewis Buyongoya Bobi Wine tubadde n'ekintu kyaffe ne Zaake be bantu ababaddewo mu byalaali mu buzibu bonna kati kankolage twatuukako ekisaba tebalowooza nti Bobi Wine agudde kati Bobi Wine yamaze kuba nkuŋŋaana zo ne baddamu ne bamwerippako that's why tewalaba beemupi bonna mu nkuŋŋaana ziri ezasooka yamala kuba pruvinga bonna ne bajja ne bamwetuggako eruweero ne lutabaguzi oyo abaddewo owulira kyekugamba nti only like 10 individuals ababadde mu struggle newe kabankatize bwe nagamba nti zwe mbanjagala omuntu mbankola ki nze kati ngone Kyagulanyi oba mpangula nani ndi promoter wa Kyagulanyi ati ndi siraba nansobize that's why ne munkuka twabagambye titwagala abantu batali kumanyi gaki kwafu tuli ba promoter ba Coca-Cola tali political nene Ssaabasajja Kabaka ayaka Ssaabasajja kati kamba yigirize nkukwata ndaba ebiboze ebitambula bumusinguzi omunyankole simanya Abitex omunyankole awatya order Ssaabasajja Kabaka tasosola mu mawanga ekituufu ne mama wajunju wamulabi yali Munyarwanda kitegeeza Ssaabasajja Kabaka yayamba President Museveni omunyankole okujja okukapitalinga Buganda Ssaabasajja Kabaka ova mu video oli oba Rwanda obankole nojja n'oguleta kamuki kati muve mu bintu by'okusosola mawanga mbu omunyankole simanya Omunyarwanda Ssaabasajja Kabaka gwenzikiriza Kabaka w'amawanga gonna mpulira Ssaabasajja Kabaka muzaŋŋanda naye kati tugamba nti bano abamu tebajja kuyimba mu nkuuka request z'abantu kati matuli mu byaddala soko sirike tuli mu byaddala tasobola kuddira musajja amala mu struggle maanyi oba amala mu Bannayuganda maanyi ku nnaku yaabwe baluma ate n'omuwa platform tosobola bana mutusaasireko baana ba Buganda abaana ba Buganda fine naye ate abaana ba Buganda kitegeeza kubeera kati mayinjo osobola omuwa platform najja n'omuwa oba omwebaza nti webale kubeerawo bantu bano ate osekaka nemalina weebuza kusuka kakati oyo ye Bajjo promoter omutegesi w'ebivulu era akola ne Abitex Promotions nga bategesi ba bivulu mu ggwanga erya Uganda avuddeyo ng'alumwa ku mutima gwe agamba nti omuyimbi Ronald Mayinja yali musajja ensigo yalinga yeebuuzaako yalinga musajja ensigo yalinga ekkiririzaamu era nga bamuwa ekitiibwa kyannaku nnyo nti Ronald Mayinja addidde ekitiibwa ky'abantu kye baamuwa n'akyevulugira mu ttaka addidde emikisa gye yafuna okuva mu bantu yennyini agisiizeeko ettoomi olunaku olwaleero Ronald Mayinja takyalina wayinza kuteeka kivvulu ne kikwata tewakyali promota ayinza kukwata ssente ze nti ategeke Ronald Mayinja Mayinja bw'aba ayagala okugezesa nti ddala kituufu yagenze agezeeko bugezi alanga ekivvulu alabe bw'anaafuna Bannayuganda abamugendera mu kivvulu kye kubanga yaddira amaanyi g'abantu ye gaamuleeta naye amaanyi g'abantu agaamuleeta yaddidde n'agasaagiramu n'adda mu kuvvoola Bannayuganda abaamuwanika okumufuula ekyo ky'abadde Ronald Mayinja abantu baamwagala olw'ennyimba ze yayimbanga ng'ayimba ennyimba ezinyiga ebiwundu ku mitima gya Bannayuganda Bannayuganda baddangamu essuubi nga bagamba nti kasita tulina abayimbi abali ku lwaffe Ronald Mayinja ennyimba z'ayimba butuufu bw'oziwulira otegeera nti wamma ddala waliyo abayimbi abatulumirirwa Ronald Mayinja abantu ne bamwagala olw'ekyo naye ekyonoonye Ronald Mayinja kiri kimu kwagala kulya nsimbi ya Mwami Museveni ate n'adda ku Bannayuganda n'abayisaamu amaaso bagamba nti okulya ensimbi si kibi kubanga naye muntu ssente yandibadde azeetaaga ng'omuntu omulala yenna naye bw'oba olidde ensimbi zo ate todda kukudaalira Bannayuganda abanyigirizibwa kubanga oyinza okuba gwe tokyebaliramu abo abanyigirizibwa oyinza okuba bwe bakuwadde ensimbi n'olaba nti gwe ebizibu ebibyo waakiri oyinako woobituusizza naye ate waliyo Munnayuganda tasobola kufuna kyansi eyo gwe gy'ofuna ey'okutuukirira Mwami Museveni n'abaako kyamuwa Bannayuganda bangi nga baali baagaddeko okubawa ensimbi basirike olw'ebyo bye bakola baagaana okulya ensimbi nga bagamba tetulya mu nsi yaffe lukwe twagala okulaba ku Uganda ekyuse ng'efunye omukulembeze ategeera Bannayuganda bonna twagala okulaba ku Uganda etaliimu nguzi etaliimu kugulirira bantu tiva ku ludda lw'oli jangu owagire ffe abali mu buyinza tukole ebikolobero nga tewali atuwogerako Ronald Mayinja ekyo bwe yakyerabira ne Bannayuganda ne bamugamba nti twakwagalako ebbanga lye twakwagala naye w'otuuse kati naffe essaawa tukweyambule kubanga osazeewo tulaga nti toli ku lwaffe ssente zikumalamu
ne zikwonoonera ekitiibwa kyo kye wafuna mu bantu. Bajjo Promotions amugamba nti olwaleero ne bw'ategeka ekivvulu kifaanana kitya, ye Bajjo tayinza muteekamu wadde ennusu ekikumi kye kubanga akimanyi nti ensimbi ze ziba zigenda musalira bwereere. Era bagamba nti mu nkuuka ya Ssaabasajja ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba, ku bayimbi be bateegomba kulabayo ye Ronald Mayinja awamu ne munne Alien Skin. Ensonga nno eva ku ki? Nti abo be basinze okuvvoola bannayuganda ate ababawagidde ebbanga lyonna. Bannayuganda babaagadde era ne babagendera nga mbivulu byabwe, ne bakwata akatono ke bafuna ne baddiza ku bayimbi bano. Naye abayimbi bano olumaze okutuuka gye balaga, basasuddemu bannayuganda kubavuma. Olw'ekyo bwe baba nga bavvodde bannayuganda, ne Bajjo agamba nti tasobola kutegeka bantu bafaanana nga bano, ng'ate era omukolo gwe bali mu kutegeka ogw'enkuuka gwa bannayuganda abanyigirizibwa.